Emmundu yavuze olunaku lweggulo wakati w'abayeekera ba M23 nga beefuka n'amagye ga Congo okuliraana ensalo ya Uganda n'eggwanga lino yalese bangi ng'emitima gibali mu mitwe. Amagye ga UPDF gaayiriddwa ku nsalo e Bunagana mu disitulikiti y'Ekisolo mu ngeri ya bukubirire wakati mu masazi agabadde geesooza ku Dr Congo. Wabula kati tukitegedde nti embeera egenze edda mu nteeko. Olwaleero waliwo bannansi ba Congo abadde baddukidde kuno abalabiddwako nga beeyiye ku nsalo nga baagala kusala kuddayo waabwe wadde nga tekinategeerekeka obanga obulumbaganyi bw'abayeekera ba M23 ku magye ga Congo tebuddemu. Wadde ab'ebyokwerinda mu Uganda bali tebannabakkiriza kusala nsalo nga bakyekengera ensonga z'ebyokwerinda tekiganye Bakongo bano bateebereza okubeera mu 1000 okugumba ku nsalo eno nga bebalinda. Okulwanagana mu ggwanga lya Congo kwatandika ku bbalaza Ssabbiiti eno abayeekera ba M23 bwe bazindukiza amagye ga gavumenti. Olunaku lweggulo bano babazeemu envunulabibya ekyaleesewo obunkenke mu kitundu kino. Kino era kyawaliriza Abakongo bateebereza okubeera mu kasanvu kalamba okuddukira kuno. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ky'Ekigezi Erimate ategeezza ng'embeera kati bw'eri yaddeyaddeko. Enjogerera ekkakanye ezeemu bulungi kubanga kuva ku ssaawa nga 7 tuka ssaawa nga 11 kibadde kibi nnyo, abantu bakubye ebyasi. Wabula waliwo ekitundu naddala ekirinaanidde eddala ensalo kibaganyemu abanoonyiboobubudamu nga ebyokwerinda beetegereza embeera. Abantu bakakane bagende we babagambye kudda wano tubeere nga tumanyi nti waliwo abasirikale bokka oba abo abakwatibwa okulaba nti ekitundu kiri bulungi. Bw'oba toli omukuffe tumanya abo booli n'ebigendererwa ebirala kituyamba kulaba ne tumanya kiki kyoliko. Wetuukidde mu nkambi y'abanoonyiboobubudamu Nyakabande enkya leero nga bano bwe basookera okwewandiisa kubadde kugenda mu maaso n'ekigendererwa eky'okumanya abantu abakadduka e Congo okujja kuno. Kino era kigendereddwamu n'okusunsulamu abo abatalina bisaanyizo. Abanoonyiboobubudamu bano batubuulidde ku bizibu bye basinga okuba nabyo naddala ku bintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. The food, someone are getting food, little, and the others they are not getting. The situation is not good. Why? Because we are not receiving enough food. Ekizibu ekirala kye balina kye ky'obutaba na kaabuyonjo zimala. Emu ku zo gye tulabyeko kumpi kubadde kusimba nnyiriri era waliwo okutya nti bano bandisalawo okweyamba bwe basanze ne kiviirako endwadde eziva ku bukyafu. There is no latrines. The latrines are not enough. There is no sanitation here. People are defecating where they see. RDC w'Ekisolo Kapiteni Mugisha agamba nti mu kutwaliza abamu ku ludda lwa Uganda embeera eteredde wadde nga babundabunda abamu baganya okugenda mu nkambi. At Nyakabande we have received more than 1,000 refugees. Others have refused to go to Nyakabande. So they think that things will be okay and they want to go back. So right now we are going to sit in a security meeting to see if we can allow them to go back, those who want to go back. And we would wish them to go back. Because since last night, up to now, there is nothing yet the other side. Ku nsonga ya kabuyonjo natubuulidde nti embeera ekolebwako wabula nga kino kisobola kubeera kyangu ng'abantu abamu bwe balowooza. Of course, sanitation is a very big problem in Bunagana because these people are all over, on the roads, on some homes, at the school. Because by yesterday they had almost filled the toilet. Ekibiina kya Red Cross naye kitubuulidde okusoomooza okuliwo naddala bwe baba babundabunda abaddukira kuno. Tunuulira amazzi, zikaabuyonjo, emmere, facilities abantu ze beetaaga. Waliwo abalina special needs, abali disabled, mubeeramu abakyala, abaana, buli omu aba n'ebyetaago eby'enjawulo. Naye ebyo byonna bwe tumala okukola assessment ne registration then tusobola okubimanya ne tutandika okusavinga abantu nga amateeka bwe gatulagira. Abamu ku babundabunda abadde beesigiriza ku ssomero lya Bunagana Primary School olunaku lweggulo emmundu yakukunuddewo nga tebeesigidde na Kawande era okukakana nga bali mu nkambi y'e Nyakabande.